Kene maso interview nga wegenda maso. Tukyali mu pause. Atejjukira ffenna tuli ba modo. Lolo modo. Mola naye atutaayizza. Ding 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 dalula kulubadde lunaku lwa Mukama mbadde ndudde naye leero ndi musanyufu nti nzize. Mpulidde bulungi nnyo essanyu banne essanyu liri mu kyaki. Kyaki enyuma era bavuka mugende nnyo mu kyaki abantu musabe nnyo Mukama basiraamu bakristaayo bonna balokole musabe Mukama kyaki enyuma. Olunaku lubadde lwa Mukama ffenna tuze twekanze ffenna weetuli. Yo ate aliwa mu kanisa mwoyo jasi yatubaddeko kizibu okumakinga kuba twawunga tetukyakola. Mukama tumutegera kubanga yatusiza mwine embeera gomanyi omwaka omulamba nga tozzaako ate ng'otoolako ate uwezo ngambo zammwe neteri tutetenkanya mbeera jasi yakutaayiza tubeera emirimu gyaffe gye batalaga ku kamera ne tusimatuka embeera tetujja anti gye ngambe tetugiraga ku kamera ate njogere bagende nti Maria kyapoota. Ekisingira ddala bulamu kubanga singa siye tosobola kuba mulamu. Paka mu kyaki nzijjawo mu ddiiro we muli nzijja paka wonna olaba tusala kuva mizikiti paka mu kyaki manya tujja paka ne mu masabo wonna tujja mu buli omu waali empigi tujja the plan ne bwobuuza God's plan the plan ate empigi bagambe baye banatutuuza kuba tuli bangi n'ekirala mugambe nze kuba nze mugendanga omusajja atuleeta mbatwala n'ekirala mugende ng'embuto muzitemyetemye kuba kwolwo waliwo okubanga ziddako abaana b'abakazi muddeyo nabeewaka kyentegeeza ziddayo zikuse mujja neyo pulaani bampa abako kuba nze akulira abako oli omwana gwe agenda okunyanjula yasooka mu kika manya nze nkulira abako tebampa namba baŋŋamba gwe jangu era expect another problem nga butero byoge nga bwe twakikola bwe tugenda tebaaliyo nga tukyankalanya kamuli tebaaliyo kale tugenda okukola mpigi ku ttaka sevaamu utowidde ali mukyaki nga ngamba mbu nawera ndi kasajja nafuuka problem najulajula wansi wano wonna nataamuuka natiizinga ndi mu kiro tiizi lyajjula era ngaabo omanya amajembu gwe gasuula galipootinga ndipootinze nsuddemu naye ndipootinze on duty era kyeka bwe kiba nga bwe bawanise bati emikono nga bagamba shout your name kirabika mpoganye nnyo kabako ndi musanyufu nnyo okuba wano. Yes, what's up? Nze nsaba buli week different churches. You know, it depends how I feel. No, because actually, you know, I was actually supposed to give a motivational speech for maybe 20 minutes, but we ran out of time, so I'm going to come back next time. Yeah. You know, Casey, I grew up around church, you know. People have the wrong perception of me. I'm a godly man and I'm a family man, you know. So going to church is normal. It's what I remember. As far as I was young, I always went to church. Many people judge you when you have God's plan. God's planning at over Mubara or spending a cent toina na kanisa contributing to kanisa. It is contributing to kanisa. All our case, yeah. Go gaba. Tena kula gabu limu chenanchi ogabye. Shegera. Desisa kugamba nti na koliro no chino oba you know tuva mu COVID. We say about debizibo. Sisa kugamba bantu benyambi. Shegera because that's not my style. I don't give to receive. I don't give for people to know I gave. Yes. Case. Aliwaka. Abate ula bulungi.
naye ng'olwala oledda naye ajja kuja olaba kabako otobanga omuyaye ebintu abimaking official bodies plan olina sente buli kigo kirina tuli kuwaitinga mulinda ki tulinda mugole lwaki ontwala speed twala nnyo musajja ayinza mwonoona pulegi yange mwonoona abagagga bange agenda kudisaidinga ng'ali ku mukolo gwa kabakko luli olunaku lwe lunaku lw'abantu bonna buli omu ansa ye eri mpiki from here I have your card from here you are invited ate toli omu kaadi yamwe eriko abantu babiri ajja gwomanyani ono musajja asajja laata you see the problem gogenda kulaba olozono musikazi ono musajja ajja n'omuntu kubeerako Mr ne Mrs ya pastor bugembo gitaddeko ki eriko Mr ne Mrs naye wali anti Mr pastor alina kyaki ejjudde abaki abantu mulimu n'abakyala pastor muyise n'abo bonna abaami n'abakyala n'abagoberezibwe pastor tiyitaga mukyala pastor ayina pastor yakulira mbadde surprise ogani n'omulese waka because engambo zaali ziriwo nga wagamu splittinga. Last question. Now, to be honest with you, I don't speak about private matters and relationship matters. Me and Sheila, we're cool. There's no problem.